Ndowooza katono bayiseemu eggulire nti ndi bubi. Era ndowooza Kanula ndowooza kati ekuluma oluluma. Katono mbagambye nti bannange agenda mpise ebirango nga sikuwuliza. Kumbe omusujja gukuli bubi baabi. Wageza okunkubira nga nina n'agatambula mukwano. Naye waali badde ng'ate oli mulwadde. Kubanga aweda ndowooza ekyokugamba abantu nti waliwo eyamulabyeko abantu bankubira wano nga baŋŋamba bambuuza ayo nga tetumulaba bampeereza message ku WhatsApp mwana muwala ayo yabulirawa baamutwala kumbe mulwadde omusujja ng'olabina omusujja obulwadde bweyitiriza ne bunnumba naye nga nze bumanyi anasalawo guno gupatana ogw'okuweereza abantu bange abali wano naye Kanula nze ngamba Kanula bagiteeka ku bantu batiitiizi buli wogenda balina okufumita empiso kabina naye empiso z'okabina ezo zireeta ebinnya bambi naddala olina okulaba abakyala abamu zibaleeta ebinnya mu abakyala abamu tebambala mpale talina golesa binnya empale empanvu empale emunda ejjukire bekutte wenna kakati kyeba bateekako Kanula ne bayisooma ze sigendako Kanula kasokedde ŋŋambaako wanebejja kuvaawo n'omukono gusigalewo adde ndi eyo munnange gye nalabidde ono omukyala eyaliisiza omwana wa munne kugambye omukazi yakikoze muganda wange abakazi balina emitima ano oli yabamulekedde omwana bwesimanya nnaku bbiri tusooke tumulinde nako kubanga tulina okumwogerako oyo bayirawe ebiwanvumu naye ndowooza nsooke ne pasita Bujingo ono anti pasita Bujingo kigambibwa nti waliwo omukyala eyafiiridde mu kyaki pasita Bujingo mbu omulambo nabo bagutwala ne baguddusa ne gukasukibwa mu ggwanika mune namba ababadde tebagirina ndowooza ne bakera mu bayibuli y'omukyala gwe kusangamu buli siiti bw'essomero bakubidde ssomero lye lyakubyeka nti omuntu wamwafudde naye nga abantu b'omukyala eyafudde si basanyufu bagamba okwata otya omuntu waffe n'omukasuka bukasusi mu ggwanika bw'otyo bannaye n'emputuufu tekijja kumukasuka bukasusi mu ggwanika tebafuddeyoko oba nti ki oba ki nekyategerese nti yafiire kirabika baakubye bukubi essimu ne biggwa ate nti omuntu wamwafudde naye nkubuulire nali ndabyeko abantu nga babiri abafiira mu kyaki y'omusumba omu w'amaanyi naye tebakkiriza mulambo okujja nti gubeera naye omuntu aba afudde bibye right kyebakola okimanyi balina engeri gye baguyoolamu awo sipiidi era bonna biggwereyo mu ggwanika enkola eyakibi kigwanawala naye omuntu aba afudde bibye simu kakati gwe n'oba weepanga tolaba nga oba weepanga muntu wo katugomusango tolina gy'ogulaza era gwegita ku poliisi oyinza ogamba oba kiki banza n'okukuwooninga nti kiki oyagala ki baba ataddeyo akasente sebo ku poliisi naye omuntu si be baba bamuse so it's better ne muyita mulamu mu mitendera emituufu kubira abaabwe bajje mukwatagane kuba oli abadde memba wa kyaki be bawaayo ebimu eby'ekumi biba bikomyawo balongoosa kyaki kukola ki awo tewaba mukwano omanyi balugero lwabaganda olugamba nti omufuta bamunno kati mukyaki obeera mulamu naye simanyi nsonga eyo pasita Bujingo kyagyogerako egwe mukyala wa pasita Bujingo nga bamuyisaamu eggaali yojuzi awoza simanya bw'olonda omunywi w'enjaga simanyi omanya simanya state house egenda kujjulamu bayaga entebe yonna bayaga geto egenda entebe abaana basabuddooli abaana bamugambye ebigambo olwo yamugambye mbolinga enninkini y'enkima manyi onyumirwa nnyo comment section z'abanno omwana agende olinga banange kyebatamuliisiza tekiriyo naye nga talina na linnya lya muntu lye yanyeze naye abaana bakuwerawo bamugambye nti ate bw'obeera omubbi w'abasajja
eyo nagirayo mwate bw'omukkiriza omubbi w'abasajja abasumbe omanyi bagamba ebiseera ebisinga obungi tosobola kubeera mu nyumba ya ssubi ate n'okoleeza oluyiira tekisoboka. Omugambe mbu kyova olaba ne Katonda akyakumya oluzaalo abaana awali olina okumanya ebyokwogera nze neewuunya n'okwewuunya namulabye katuuti ng'ayimiridde mbu naye abuulira sensi nyini abantu bamu nze namanyiddewo akoze eki akonye gye gava abaana bamanyi onabo nti bavuma abo bavuma bakyabavuma bo besisonkoleza singa yawadde example from different things bajja bavuma mwana yagenze namugamba nti olinga Kampala mukadde w'Entima Ewenchi Kampala mukadde tuve wano kuba abaana bakambwe ennyo erudde eyo kakati nga tukyali mu nsonga ezo eza church waliwo abantu era abafiiridde mu church side in Lamo district babadde bakuŋŋaanye ndowooza mu church kusabako kiki gulu lightning lyabaluse ya 14 of them ne bafa naye amanya gaabwe teganategerekeka g'abagenzi and 34 balekeddwa with injuries banange what's happening amachurch tebateekako lightning conductors simanyi kubanga kyensuubira okuba esokolinde ku wano olina conductor saagala nze mbere nga nkyali wano mikweseze nga kisoboka oyina toyina vakedo bola boyo yalimu kakati ekigambibwa nti babadde bagatherings yesterday ndowooza yesterday evening for Saturday oba betegekera Sunday service biki ya saa 11 ze babaddeyo ndowooza spokesperson Chituma Rusoke where tutegeezezza n'agamba nti babaddeyo by 5 p.m. then by 5:30 eggululu lyakoze eki eryabakubye tebasaasidde nnyo abafiiriddwa abantu baabwe ananga amakyaki mugateekeko lightning conductors cause kyaki bye bimu ku bifo ebimu byensuubira abantu abangi mwe bakuŋŋanira so byetaaga okubeera ng'ebyo ng'amasomero gonna agasinga bwe gabeera nazo n'amakyaki gali badde nazo tebabale na earth katugeze kubanga era ensonga kibateekako earth waya kugonda eggulu kyali balina okuyitirawo weerityo tibatiridde terina amasomero kirabika ze zino kyaki ezikira ezetandika yeah like that okay ndowooza mbaweeyo omuyimbi omulala omu tulyoke tulaba omukyala w'Ettima oyo omupami w'eggwanga kakati vinka alina ka interview ke abaddeko ne bamubuuza naye bino ebintu bya night performances cause tumulabawo ku night shows bars abeera nnyo mu mabaala ng'akikwasaganya so ne bamubuuza omwami wo akyogerako ki kino ekyokubeera nga you are in mabalabala like ekyokutambula ekiro nagamba nze my husband ali very supportive ate akimanyi bulungi kino mbeera outside here to work mbeera ndikola money and kukyamula bafanzi bange tewali kirala kisukka ku ekyo kuba munanga abantu abamu baba balowooza nayimbi abo bagenda mabaala ekiro baba bagenze kwetegana kubukawo na bishugazi kati okay nebyo bibaamu bibaamu okusinziira ku buvunanyizibwa bw'omuki bw'omuyimbi oyo sijja kugamba nti bibaamu kubanga pipa noti easy bamubuuzizza ekyo n'atugamba nti era omwami we yamusanga akola yamusanga akola era byakola era oyinza n'okwesanga nga yamusanga eyo gyayiribira naye akayimba ke ate oyinzikiriza akayimba ke yayimba kano ani Makaitani yagamba no man can handle me but no man can handle me no man can yawo sikitegere bwakabulira bba wagamba ki luba luyimba natugamba omwami we amumanyi bulungi nnyo nti era abeera bweru performingira for the fans era omwami ali very supportive oyinza n'okwesanga ng'olumu yamutwala so
ndowooza abayimbi abamu kyova olaba nga Shakira yatugamba waneno mbu ye ekimutiisa ofumbirwa simala mwami kumubuuza ekiro kino where to kiro kino where are you what are you wearing why that one but maybe osobola ofuna omuntu nga yakutegeera koza abeera kusanze in that situation ate kasita weekuuma ng'okola kyotegeddwa kukola no matter the dressing no matter the time gy'otambudde musobola obbaawo so kitegeeza Vinka yategeera ebintu ng'ebyo ayambala for a purpose afuluma ebweru for a purpose ennaku zino agezagezeemu okusinziira nga bwe yali ndaba ayinako ebintu bye omwami ono kirabika ndowooza naye tugamba tuwulire sayidi ya Vinka bamubuuza ekibuzo n'addamu ye nga ye kireka ntubuuza n'omwami netuwulira omwami atubuulire anti yafa kati twawulidde sayidi ye musirinza nze kukola ki kukiremerako nnyo ku byayogedde nti mbitwale nga ge mazima naye katukitwale bwe tutyo kubanga omwami singa omwami bamubuuzizza naye nakola ki abaserebu bano balireseko ku baami baabwe nitubookyamu ku bibuuzo just nga kiri arranged kiba kikyo shiba yalinaze taata lubuto naye nemwokyayo ebibuuzo byange kati waliwo abantu amujuliyana baani abo omuleetezi taata w'omwana full figure yagambye mbu mwemulozo babarepinga nnyo nze bakandeepinga emirundi eki mbwe bakamulepinga emirundi ebiri mbu kakati bwe ekyokurepinga si kipya muzo kumwebukabe barepinga muli amutukugambo nze bakandeepinga emirundi ebiri baturepinga dda n'amaana agamba nti enkumbi agambe nti mukimanyi nti fe abakazi abakulu abo tebamanyi na nkumbi kyeki ntono batamanyi nkumbi gyeri kati omwana omutu weme 10 n'enkumbi ayo bwamurepiza ate nga abyane bannange baba nabikozera mu ngozi yange eri sagala oba yerimu serende simanyi nze omusango gwabwe sagala nnyo gukola nange nze nagwesonyiwa ndaba birabe kize kye baleese naye full figure bakamurepinga emirundi egi naye bolepingira full figure bannange ngoba bwekaza full figure nze nomurepinga nakobuza katonda epinze nnyo mukatonda ondepinze nnyo kale yongera orepinge okusa baada oyo full figure nze muyita omusajja full figure omwami batuzamuyita mukazi full figure omusajja full figure mpozi wangamba bajosi tata w'abaana tata w'abaana naye ekyo kintu kikusesa kasitangamba full figure nawayo waliwo akavubuka akajja nikagambuke kamuzaalamu omwana yakavuma full figure yasattira akavubuka nkagamba naye nga bwebakalaba full figure mbuize bawange temumumanyi agamba baawe naye baawe oli ani bamuyita ani generations nokuzibadde beetwala ku tiktok nga beetwala amugamba baawe kibikiibwa nako totuleka taata w'omwana wo manya wannange watava ku bantu abo ate naddala full figure oba ojja kulaluka omutwe ati omukyalo ono obusungu abujjawa aliwa ono eyasiza omupami w'omwaka kubanga omanyi kibaita misallocation of feces kubanga toyinza kuddira n'opamya omwana mu mutwe naye okumanya yabadde afa ki to record ate narecordinga naye munaye katondo ntalyanguze laba essimu wegwa mikono yabadde amusabyeko oba kukolaki yadde bamusabyeko kireka oba mugamba leeta oba alina kyakeberako oba agira essaawo agenda okulaba kati sokoyindeko ng'agamusaba n'amala n'agamunaazaako simanyi busongo gye yabuzi yamupamidde n'amusiiga n'amunywesa omusulo na buli kimu nebbi kati ngamba ng'olumala ng'amunaaza kireka nti yamaliriza n'amunaaza kuba nyini mwana yabadde agenze for 2 days kati yadde anyumira obbikola nyini mwana yamumolekedde for 2 days omukyaazi wa myaka 34 mubeere n'abaana bammwe omwana wo batosobola mukuuma there are daycare centers
ezisobola okwandalinga abaana nze mpulira balanga from 3 months kati ate ono omwana yabadde wa 10 months kitegeeza ate baba tebefunidda mundekere mama gundi ate kizibu ki mami ng'omumulekera waliyo daycare center ng'omwana wo mutwalayo ati kale ne baba kujja naye omulaga bamubuuza ku poliisi nga yenna mukalu mutya mbwamuta kati wabeera yenna yagwa mu kizibu mbwesimanya alinga agambye mbw'oyinza okugwa mu kizigo n'obaamu amagezi sagala kulumba babizigo bano waliwo nga gweogera ku kizigo akutwala luzira naye nze sina gwe ngambye ze ngambye oyo otidde omukyala Stella Namwanje takyalina mukyala ekyo omukyala tekimugwana omukazi Stella Namwanje ye yaliisiza omwana wa munne binamumusaaba that is not so good. Speaker serious spokesperson wa Greater Masaka ye yakuze ekiyatugambye nti essimu neighbor munnange wagigwirako era ye yasaturatinze akatambi ngalaba omwana wa munne kyokka ne yerecording for remembrance sitegedde naye nkubuulira ngagamba kinamu bamubuuzi bwe tamanyi kyamubaddeko nalabika simanyi kyambadde kasajja katunga kakulanga batukatunia bagamba bakaliza mwebadde wakaita erinnya simasemakula ye David Yoram Semakula bambi musajja wattu Yoram mama yo Olivia Mbabazi kati mama yabadde alagawa ni mama yabadde alagawa yabadde ataddawa twakitegeeza n'omwana we ati byebyo ebizibu katumanya dageze kwawe mama yagenze kakinonyamu bambi tomanya ne tetujja kujogerera nnyo ekyo naye tugamba anti ze kyemanyi like kyemanyi era kizibu omukazi okubeera ne bbaawe nabeera nga alina gy'alaga for 2 days omwami nakkiriza omukyala agende without the baby kizibu nnyo mugamba mwana wange kubanga taata w'omwana talinaawo tewaliwo bamumentioningira wonna kitegeeza maama abadde abeera yekka naye liisa omwana wa munobbi ova kulya bannamasaka enseere ziba zagudde nga maiki ziyinza okugwayo nga teziriyo ng'ogenda oli enseere ng'ogenda munnange AIP Ayuma Eunice ye yalatinze police anti ye child and family protection unit officer ya Munyendo n'agamba they should ndowooza ne bamukwata then n'agamba they should investigate Nyendo mukungwe ewa Mathias Mpuuga kuswala kwa maanyi era speaker sirye natukakasa nti yo case yabadde eri open dikati kyesimanyi bamutwala mu kooti mugira kireo kati musango kubanga there should be justice for that young soul sokoleke that is so bad bamulanga Ettima niko bantu bayina ebisembe omwana atasobola wadde kuvuga ndowooza nuisance wa public nuisance yamukole bati ojo naye ekituufu kiri nti kati oyo omukazi olaba ekituufu kya byonna mu bantu b'empagira bakubemu ku kibooko emikyala yeregana bamusaza y'emboko nga 5 I was wondering n'abantu ku TikTok nga bali kuyomba mulaki mukibuuza mukikwa bwe mujyo telebizigo byakyokya buli lubuuza n'empi ku bitama buli lubuuza n'empi yadde bagamba nti nno omusibe suspect kwali yabadde suspect ko bizibu omukyazi oyo n'omwana we naye mbu simanyi kyambaddeko gwe bagamba nti suspect mbabeera suspect naye nti yabadde oyo kati suspect oludde nti twamaze dde otegeera obujulizi weebuli tekitalisa kooti yeetaaga kukuba miggo oyo mukyala ne bamugalamiza ne bamukalakata kibooko eza ddala ku nnyuma eyo efuluma egundi emina miki nembo naye mukazi alina n'abaana era azaala ekyaba tekizaala abanga yennugu mwe abantu gwe balina obusungu omuntu tulabanga wano njagala okubuulira tufuula nga abantu abatuwuliriza balina okukimanya nti gwe kyolina olumu kyogalabanja gwe kyolabanga ekitalina makulu muganda wange ku muntu omulala kimukwasa ensaalwa golaba omuntu asinikira omwana we bannange bakusinikira badali otya mujjeeno bannange lwati abaana lwaki obagaana eno ensi yayonooneka omwana muyigiririzeewo
tozunga mu kyalo edda bannange ekyokutambula mu kyalo bakiyitanga kutambula mu kyalo simanya kulya mu kyalo omwana akomewo ng'akutte omwana akomewo ng'akutte ekyokulya si gwa kimuwadde okijjeewa mukube yetaaga kukuba mubuuze kiki okijjeewa omwana ayimiridde kuba kati empisa ezimu eyo ng'olabe wabagundi bajjula nodda ewammwe omwana ayinza okulaba nakugamba wano jjuze nti omwana asobola okulaba ng'onywa sooda katugeze oba mwina we muli naye ng'olaba omwana onywa naye anywa kugamba akutunulire naye nga temuzedduwe maama ali wali agira mugamba kakwata ekikepo bakuwe kugamba tasobola kuyigiriza mwana nti jangu wano oba okitegeera kugamba nga naye ajula kusabirako omwana we omwana wange muweeko oba okitegeera kugamba abazadde balemeddwa okuyigiriza abaana baabwe obutaba na mitima minafu oba okitegeera batugambanga eddambu gwoli omutima gw'enkoko omutima gwo gunafu ng'omuli omutima gw'enkoko omutima gw'enkoko guyinza okuba omutima gw'omunafu oba kyekyakulwazizza anyway kale kibi nnyo naye nga abazadde balina okuyigiriza abaana okubeera very strict era nze ewaffe kuba abantu babi ewaffe nina baganda bange abo bana bwe bati bana nga n'omuto asemberayo ddala ali mu baby class right now naye akimanyi bulungi akoma wabweru abalaza ayingira mu nju ani mami oyo yenyi mami naye omumanyi mami wabweru yingira wetuba tuli bweru ng'aba bweru oba bane bali awo kuweza bintu kukola ki olumala kuyingira oba muli bweru ebitabo bimubuuba yagala mukuleetereko omwana akole ensasala ebitabo bimubuuba ate omwana ajjawo bayithawo ebitabo bimubuuba ye abaana beetaaga oyigiriza ekintu ng'ekyo omwana nabeerawo ng'akimanyi nzungira ki tv luwali mala nsobozanyisa kino awo mu nju ekiseera ekituuse kugamba ffe twakulanga timetable zira ku ssomero naye waka balina okubawo timetable abaana balina okuyintu babikolera ku timetable tv bagirabe ku timetable buli kimu naye kati guno omulembe omwana omusanga alina essimu ng'ali ku tiktok aba yakasomero bw'ati nga senga atuuse atandise nti gwe ekigambo okiraba kino ekigambo kizibu nnyo bateekako obutambi naye abaffe tukyabeewaziza tiktok babeera ku tv amala tv kwebaka jjukira nti gwe omuzadde byoscrollinga byolaba byonyumirwa ennyo oluba okugendako bwoti era bye bakusembereza tiktok byekolaki kati gwonyumirwa nnyo kinaakukka kumbe ekiki omwana agenda okukwata essimu ng'ate si kinaakukka ono mawulire njaba nsigala mpeereza mpolampola ndowooza mmale okukola ki biyitako mu ddwaliro wali nga wabitegedde empiso naye empiso kozi yakanula badi manyi yakukwata bukwasi kitukukwate tukukwate batukwatanga edda nanduka mujayo kamusawa nga mbateekayo ebbina aye mugamba tubireke kagende nfe tajja kuza kukuba mpiso mpiso y'ebbina ogimanyi oba gwe bakyagikko nze ndwawo okulwala tebanzemira mpeke mwana tu bukyanga ntandika kukula kale ndwala omusujja naye simira tebankuba mpiso nze ndi wampeke okay